Kale bannayuganda bannange mwenna batulaba balamusizza nnyo nnyini ddala, mbeebaza emirimu gye mukola yonna gye musinziira, ate ne mbeebaza okutuwagira pulogulaamu zaffe zonna n'ebyo bye tukola ng'ettafaali mu kuzimba ensi yaffe. Nga bulijjo tuuse ne pulogulaamu yammwe special notes, awantu wembeera nemba ne bwempandika ne bwendabye, tukuteesaako mpola oluusi ne tukkiriziganya, oluusi ne tutakkaanya. Naye ne bwe tuba tetukkaanyizza, naga nti nakyo kya buntu bulamu obutakkaanya, kuba tewali kisobola kitukkaanya ku buli kimu. Abangereza baga nti if two people agree all the time, then one of them is not necessary. Emboozi yaffe eno leero nandibadde ngitadde mu lusoga, naye nja bitabula. Bw'oluwulira totya, kubanga obubaka obusinga obungi bwa basoga. Naye olw'okuba abasoga tebabeera bokka, balina baliraanwa, kwe kutabula ennimi. So abasoga baidda kubiwulira, abawulira mu Oluganda olutonotono baidda kuwulira babakobere. Ekikulu n'okuba nti balina otegeera kye tujja okwogerako. Abaganda bano bakoba ati oweebbanga bw'otamuwemukira tiweebwika. Kuba agema eisuka yalowooza ati sipeesi ye atwaire we naye otwaire, yeerabira nti ye kabiri ali kweyongeraku. So bw'oba tomuwemukiire, abasoga kati tolambaala. Ndowooza n'Abaganda baga nti oweebbanga bw'otamuwemukira teweebika. Kale emboozi eno gireetedde mu bulumi, kubanga waliwo abantu babiri e Busoga nga bonna mikwano gyange nnyo. Sina gwe njagala kufiirwa ku bombi, kyokka nga bombi tebatuukikako, tolina bw'osobola kubalabula. Ate nga kirabika ekiwundu kinaatera okusamba eddagala. Kati abasoga, bw'obanga okola n'omuntu nga musoga weegenderezanga, abasoga are trained by nature to be submissive. Era omusoga ayinza okuwa ebitiibwa bina omulundi gumu. Ssebo mukama waife mwami muyangasa, ssebo mukama waife mwami muyangasa, ebitiibwa bina mu ddakiika emu. Agonda olw'okuba abantu ebitiibwa. Kyokka mu kuwa ebitiibwa mwe batyo era mwe babeera ab'obulabe. Era ogenda okwesanga nga mutuwogera ne mutulangira nti abasoga bankwe. Ekifuula ab'enkwe kwe kuwulira ekiri eri ono. Bw'okigamba eri ono ng'omulabula, onaategeera nti wagambye ono ng'omulanga nti kale omulaba yankwe namuwayira ku buwayire, y'ajja bw'amansa ebigambo. Busoga bagimanyi ewangalidde mu kintu kye bayita pull him or her down. Ekintu ekyo nno kifuuse rhetoric nga bakitugaza baga nti ffe abasoga mwe abali kuningirira bendiikoba, abaabo na salaamu musumba abali ku olusundya itako, omuntu awuna kukolerera mwine, omuntu nga mwavu mu nnumba ye n'esente edigula uniform d'abaana dhaamubula, yatunda enkoko ibiri ng'ekiri kudimutunza kutwala sente ku musawo ku logoole. Tubibiseemu tubiidi. Era nze bwe mpulira nga kati abasoga balogo tiwakana, because we have experienced that, we have seen the mindset of our people ababita mu kuloga. Kale abasoga abaswika mu 10 bandagaine bankoba ati muyanga abutiige munanga twala baniina bwiso twasigazaawo iwe. Tidi ye bakitoola bagaba obusika bwa nabwiso obw'ekikaba abuwa mutabane, obw'omusaayi babuwa mutabane, obw'ekikaba abuwa owundi kodi bamweta Nuwa, obw'okwogera n'abantu abasoga ebibanigaala nga bituufu babulekera nze. Tidi yabatuma. Kyenva ndikwenda leero twogere kuko ebitunigaala
ku nsonga y'abantu bati asooka ni muto wange Haji Kirunda Farouk omuyambi wa President Yoweri Kaguta Museveni w'ebyamawulire mwena mumwidhi musaada wa amaanyi afuuse mu baine na ku dino ino Haji Kirunda ate okuva yafuna obwa Haji wedina lya Haji libakwalifuga olaba nti Haji bategeeza Kirunda kive idinda saaga eno Haji okuba mbuso goti yimba nja kwogera ku ni Haji tibakubuuza ati oliko baani oyogera Haji oba otegeeza Haji Kirunda Farouk. He has become a big man, very respected, formidable, very enterprising young man, very progressive, hardworking. Birungi mbikobye n'ebyo byonna mbiddi musaadde w'amalala, musaadde w'obusungu obungi, akweddaakaddaaka. Ayo leyanka ati buli muntu ali ku n'obuyinza bw'otabutakwikanga kubasuga bano abaakamaniiro tobasobola. Kyakati obusungu bwe ye naayenda kwetaasa kubanga abantu baifwe abasoga nga bw'enkobi bw'otakola otyo bakumaniira kumpi nako kunaala mu kanwa. Twaba ni maama waife Mire Babirye Babalanda mukwano gwa imwine okumala ekiseera abasinga obungi. Mukwano gwange maama Muzaire bombi balungi kusinza kuba wobabise. Babalanda mulungi nno okusinza ku bwoidye ne Kirunda Farouk mulungi nno okusinza ku bwoidye. Bonna bantu balungi ekibagatta bonna bakolera President Yoweri Museveni bakozi be bonna basoga bawula ddiini omu Museveni siro omulala musiraamu omu mukyala omulala mwami bonna bantu baffe. Naye ebbanga nga tugenda mu kaluko bwa President mwaka nga mulamba nebbanga bukyatuva mu kaluko bwa President ebusoga ebigambo abantu byebatutya okwogera ebiri wakati wa Kirunda Farouk ne Mire Babalanda byetaaga wabeewo abyogerako nga teriyo omulala okuggyako nze kubanga abasinga obungi banoonya bunyama boogera batya banoonya mirimu. Nze n'emyaka 8 emirimu gya nnema ekuba kugifuna gye nafuna gye nakola egisigadde sijjakola interview naga sikyakola mulimu interviews nti kola interview ya mulimu nedda siyagala kunnyonnyolako nti omulimu guno naagusobola nedda ojja omanyi nti ngusobola n'ogumpa nenzikiriza oba neŋŋaana ate bwenzikiriza sigo nsalawo sente zenfuna nze nsalawo bw'oba oyagala nga nkola oba toyagala nga sikola kuba mbiyiseemu. I've seen all this. So I'm at a level of working for a legacy of creating stories that my children will remember, that generations will remember, and in that spirit I come to you mwenna kubanga bwe naalumba abantu bano nga nti kati ebigambo bino mbitute mu ofiisi ya Farouk sijja kufuluma kati muyango olikuumaniira bwe naagenda n'ebigamba maama asobola okugamba ekyo nti mwana gange otyo bw'okobye ekigambo nti mwana wange fe abaakuzibwa maki kumenya n'olanga wennoose n'oggwawo tosobola kwogera bigambo bikaluba. Waliwo obutakkaanya obubaluseewo wakati w'abantu abo ababiri ate nga batambulirako busoga ennaku zino Kirunda Farouk Haji ne maama Mire Babalanda. Mu kolide abantu gye bali abatyo bali kubwamu obwo juzi twatuli mu kuziika eruuka nga ntandika batandika okwawula. Waliwo aba Farouk nibayo aba Mire baradisi kati ennaku zo buli omwa balinnya tebalinnya bakukuta tebakula buli mwayatula tayatula oli wa Farouk oba oli wa maama. Aba Farouk bali ku bunkenke tebalya aba Farouk bona maama ajakola kabidi ajakola rishafu aba Farouk bona ajaba binga aba Mire Babalanda bonanga Farouk asesene wa Museveni ati otabanga ali kubakama ati mugombe mu abana nkani. You have put people on tension and people can't talk.
I don't understand what this hurubaru is all about. People are suffocating. People cannot talk. We are going back to the historical problems we have had nti oba mu Busoga ng'oli wa Kadaga oba oli wa Kiveidinda yafwa. Twasiga tulowooza nti abo nabo abaali aba Kiveidinda lero bajja afuuka ba maama Kadaga. Kabiri Anita Amongo yaidda. Twaba kwolwo tiimu mulamu, tiimu maama, tiimu mulamu. Tweyuweere. Enkwe twadikola. Amalya nsimbi twalya esente, mbuzi twalya. Amalogo mwakola. Abalagira akuba Anita Amongo ati Kadaga alogera nowe najjayo. Abamulimba bina ati nze ndi yajjayo. But luckily, when we left the 2026 campaign and elections, Anita Amongo n'atafuna bwa speaker. Abasoga kyabakakataku automatically nti kange Kashiraka ifwe abaali bena n'abaali tibenda Rebecca nabo nake bali kwirayo abandi mu nkweko abandi batya Lwansoni bali beekukuteyo Lwansoni batya ifa abatatweyuna mangu akoti abuna mamba kino nakikolanga Tidinson nina nsaasira aidi omusogo omusadde okwetondera omukazi kyona nga kikulu musajja omusoge ewaffe okumulanga yetondera omukazi Omusoga balina gye boogeramu ku bakazi saagala gye kugamba ati omukazi yena asama nanala yena asama yanala nga akusinga yasoma wakati bwanala akomaawo weno nala nibo nala amemberera yasitama akusinga ebitabo kusinga esente kusinga ebbeeyi kusinga ekitiibwa. So Basoga bannange tuteekwa owebbanga okumwemukira twebikke. Busoga eno ebadde genda okutereera ng'abantu batandise okwogera olulimi olumu bali ku maama Kadaga maama bonna bali awo abaaliyo nga be batwaniza ffe abataaliyo nti abali mu ttiimu omulala nti mwidde maama azira buzibu ne musembera. Tuwumba nti for the first time Busoga ekolera wamu mu kisanja kya Mwai Museveni ekya 2026 2031 ng'awumba alekere Muhoozi. Tumale enkaayana zaffe. Ne tulabika tugenda kulwana tukaayane nga Museveni twali naye emyaka 4 nga tukaayana. Ne Muhoozi ajja tusange nga tukaayana. Eyo egenda kuba mpala nansikire yava kunze ku kitange nejja kunze neva kunze negenda ku batabani bange. We cannot allow this kind of horrible to happen. Abakulu bana balina ensonga ze bamije gye baziroopa. Obutakkaanya bwamwe mumanya watufe muteeko butwala abantu babi amazima. Buli muntu ali ku bantu abali mu nsonga muidiye mujja because they are appointing authorities. General Yoweri Kaguta Museveni, if you have an issue, address your issue with the right channel. Do not force these citizens, common people, batabitegeera babitandikiramu wakati to get into your wars. And the Basoga must stand up now or never to say no to divisions anymore. Enda ukanadi tutamye imobati dibatamye nze dintamye muguma abasobola oguma mukwe mama balanda nti mama yikaikana kino ne kiteeko okolebwa abatukira haji mukenti haji assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haji yikaikana. If you have issues that we don't need to know, that people are peddling lies okugula obuganza, I should tell you as a Musoga of my age, Abasoga bwe bakwenda baba bakwenze. From my collections and experience, Abasoga baba bakwenze tibenda kumana bubibwo nibona mpaga una Musoga kakwenza bakwenze. I'm telling you that, and I will give you examples because I've been here. Abasoga bano bemulaba bana Abasoga bannamwe musiba nabo basiima Rebecca alitwala Kadaga omulundi ogwo twogedde bana nga twogeire nga kiki tutakoze nga twogeire. Basoga bameka batakoze enkwe ku Kadaga abamuwalalina wano abamuvuma bino abamulope wa Museveni
abamuwala na bino n'obubi bwe bundi twabwanika koti bana ndozere bwendogere bajja kutegeera Abasoga I have proved tibenda kumana bubi na nsobi dakadaga ekyo kyawa. They don't want to know oyo bamwenda bamugula bamwikiriza wayibwe oba akola ki oba ki oyo wayibwe. Abasoga bakwenda babakwenze niko abantu bange Haji Kirunda Faru abantu bwe bakwenda babakwenze nibwe gobanga kuti bana munvuire basigala woli kwa babakwenze mama balanda Abasoga nga bakwenze tibenda kuba inonola tibenda kuba woleza tibenda bwe babakwenze baba bakwenze oba oli mulungi oba oli mubi bwe bakwenda baba bakwenze. Wabula Abasoga bwe bakukyawa ng'omusoga awine yakukyawa niwe wesiga ebizigo aluza ngati oli kuwona mazzi wesiga ebizigo wekubobwo walooza oti onumye bulungi bw'aba akugera kati kyabaire awoni bwe kituwondera kiti oba kiri abiki bodi kyesiga biki naye nga golzadde wekubye perfume asembayo. Omusoga bwakukyawa bakukyaye laavu y'omusoga teba yakwegula kubanga singa yali yakwegula abakola ebingi bandi bagadde abantu bonna babakaaba nti ye omuntu gwe nakola ekifaanana bwekiti yanvaamu eyo ye nature yeewaffe bw'okoledde ebirungi ennyo be bakukyawa. Never be disappointed, get no heartbreak. It is the order, it's the nature of that society. Bw'olowooza nti ojja kola ebirungi bingi weegulo bateekemu kino yogere bino kola olugambo leete confusion otabula abantu bakwagale. Omusoga bw'aba taakwende niba omuyonso oti munaibeere lino ke musaadha mukulu ava kuibere yakati dibereke dirikuna una ina bwadisunda ati bati bakwenda nkwenti baba kuina okwenda ng'omusoga akwenda nibona mpaga una tamalage waiza yakati mbaye munsasire mbaye uya inga alikwetu ndainga mwene tinagana mpye omukulu nagana mpye. The troubles are too much. People are causing confusion. Hiring these bloggers. Abamawulire b'ebusoga banange ndikwenda kola ba bloggers ndikwenda kubalabula. Abamawulire ba Busoga olimu gwe bokusinga obungi kuzunza lugambo mwalutole no wave wanankani. They are hired to blackmail. Okwetika ekitereke kyotapanze omugu gwotapanze guba muzibu. Oyinza ogutuusa bakatandika ogupangula. Ojo okweyagana nga wooso paswire sukali nga nansose kungulu. Ayi yagupanza mana sukali ayika nansose kungulu amubedda bulungi me yatola yengoyi. Walizo dinodo nangoyi so kupasula sukali. We cannot operate like this. We cannot allow, I am telling you as a senior citizen, we cannot allow Busoga to get back into these divisions. It is not possible. Especially when those affected by this, the leaders, the orchestrators of this, have a platform to use. Bane butakanya bwamwe abutayikanya bwamwe mugende wa mwami Museveni gyali mu mubulire banyumiza nti abagende wa mwami Museveni Abasoga bagendayo abawo obudde dakika esooka ziba za kuyomba yeddakiika saawa. I am told the new President Museveni hosts a delegation from Busoga is aware that either the first hour or the very last hour will be for quarreling. He is very aware, he is now used. They cannot finish a meeting, start peaceful and end peaceful. He is used. Kasawari basinkana ngo ntayagala ono babyogera ngo nti oyo yankoba ati oyo na bawunzika bayombye. You go and find records from State House, they will tell you every meeting hosted with these Busoga politicians by President Museveni bwate bayombye mu ntandikwa bayomba mu nkoberero. We cannot keep nurturing this because it will become a habit and culture of our people. Our children will inherit it. It can't work. It cannot work. It cannot work. Abasoga mutabegulaku.
abasoga mutabatamu bubuyo bwaimwe, don't show confusion. Abasoga mutabamala ku mirembe, abasoga mubaleke buli muntu alina ofiisi ye lyamu ofiisi yo, gwoyinza oba mukwano gwabe, gwoyinza okuwa kumuwe, gwotayenze muleke kuba ni gwotawaire tafa. Ai muli kutukalubiriza obulamu. Haji Kirunda mukwano gwange, Mama Mire mukwano gwange. Bwenje wa Mire ntandike kwekweka, Kirunda atambona. Bwenje wa Kirunda ntandike okwekweka, Mama Mire atambona. Nimbo atambona ab'olugambo idaluza kati muyanga yasiyo wa Kirunda. Yina sibanga okuveera ku myaka gino gyonna bwenseyo leno lwa lutalo. Mbenga ndifuna mu office ya Mama Mire nekweke batakobera hajati muyanga afa kubanga wa Mire. Mire ayina omugaso gwa ayina wanambira. Ni Kirunda ayina omugaso endi ayina wanambira. I need both people. You are making life hard for us. I don't know who talks to the president. Mr. Museveni should help us with these people. We cannot deal with this as common citizens, and we cannot contain it. We need these people. Mutobe mwakola kulule. Twayogera ngena gondi tagemagana na gondi. Speaker tibalagana na Musota na Secretary General. Esigiti twaje okuwunzika nga tutalagana na Musota bonna. Secretary General nga tumufiirirwa. Kifo kiji. Speaker imwa unanga olwokutano okwiduza wala office ye buli kituna kwandi mugire wama akadaga ngaino bwa speaker bugire tibuyiranga paka na buti, because you knew the problem and you are not talking. You kept glorifying these sides oba kuno wazunzo lugambo waluiza kuno aterule lwalirwa bakulu bene buti abakulu bene basirika buti abamawulire bloggers ebusoga bloggers na abali kwebyo. This is the bloggers carrying the war, propagating nonsense from point A to point B. Byamtasola kwindonola. Ndakuba wichokubona katuje kubara DCs. Bara DCs mo bati mwiri bagaba bwara DC. This I should tell you. Obwara DC buli ara DC gwobo nago gwe mugongo we waliwo omuntu eyamuleta. Ate omuntu eyamuleta oyinza obutamutegeera. Obona muyanga bamwe obwara DC akote oyo mukwano oyo mukwano gwa mama na yamuwa iyo mame muyange yali nebuyende campaign ya mama ombo naawo nga ndi RDC nga mama gwebuza tine yabumpa. Every RDC you see, every deputy RDC you see, every assistant RDC you see has a person behind him. The leadership style of Mr. Museveni is so clean that Mr. Museveni yachinti buli muna byafuza abako abamulebeta. So yerekera cabinet mwene na agironda. Ndibwa kobera bino bwe banaba wayasama njale tabwino. I am going to bring you bwino. Nja kusoma list ya buli RDC from number 1 to number last. Mbaka nti ona idigundi ne yamuleta. Nibe ne RDC buli RDC ide yamuleta. He knows the way they used. Mwa Museveni yabalekera cabinet eyo yiye. Tudaga nayo tomana agirimu mwena amana bakubira kwa masimu ya forming cabinet ye. When it guys to RDC levels, those positions you see, people appoint, people recommend, people lobby. Abanene bene Mwa Museveni ayina mu ababe ni minister abamu n'ababe. Waliwo na RDC nga sini yaleta RDC muine nga sini because of the seniority of this one yaleta owundi nga yedinti nze ndi one. People were very senior. Bano nga ba muine bayenga ba Fred ba muine. Ibanga lyaba era bali career RDC for so long. So we recommend kati ono omuso doza na asola ba mu respecting because of that. He's not buying anything. And many of the people appointed RDC bana bavu. Baje babalimba ati yoyo kodi batole million ya 2 ayulira duzi ku radio ati bakati abantu obwa RDC but babasoloza ku million ya 2. Do you know the people you are talking about? Mu Uganda muntu na muntu omusirungo ine million ya 2 mu numba warubo okugatwala okukola mu capital kwani bo endo subira ebiri mofuna nibo endo okuzimba ekizimbe kiwa nibo endo ogula bajaji pichi divemo center ogula 5. So you have 20 million and instead of using it as capital to do something, you used to buy a job, another DC job. Is that right? Is that real? And this comes from
kidina kyako nawulira mama ng'akoba mama Minister wa Presidency Emile Babala ng'akoba is aware ali ku ni reports nti waliwo abantu abatwange miliyoni 2 okugula obwa RDC. Ekyo namana nti kya maama. Waliwo ow'olugambo eyakimukoba. Maama ndoza taidi chika kya RDC be bayinabo wazirayina miliyoni 2 gagula mulimu. That in itself is a lie. Wako miliyoni kyebasobola okutola kyembo neino miliyoni diti. Miliyoni 5 laje yasala ku epoloti na party yekibanda yagula omulimu 20 million in Busoga. You are talking about other people. Not the Busoga ino. Ko omusoni wako miliyoni 2 biliyo timona did no. Joso so yakuwa omulimu alinga yakata. Ngageyo bwengayo nigafuirayo. Tasobola kutuuseera abiri mu bolimu gulira mulimu. Tadi tuusa abiri. So the other day nawule Hachirunda Faruku nganize ngakati batuwemu ekisaawe nibakola bintu byempulira yatukwati batuwemu ekisaawe bamuloza muti nze nzira bantu nzira fo batuwemu ekisaawe nze nkuba no lale yange ni minisa akube wale yiye mwesirisa emubidi mubiwulira ebya abalanda mubiwulira nebya Faruku mubiwulira ai mwefula abatawulira muri kwesabwe mwenigiriza oti babipolo bakubangoma. We cannot continue like this. If Busoga has no elders who can sit down our people and cause reconciliation, and you are saying that all of this, Museveni mwena n'abatereza. Yes, Museveni asobola okubatereza. Ayi mwebene baba bafunamu abawuna ku miryango gyabwe okubasabiriza mukoze woki. Nimo musiba ye bali nimo mubawuna. Omwana wange ayenda mama tufiirira masimu mwaga ku baba. Lwaki oyenda Museveni abakolera ebisigaire? Why don't you be bold enough sibe inuma nemberi okoti banange tubegayirire. So mbabona mu bunkenke yo ndogera nimwe yomukisa omulungi bali bulyanga timwidi baba tibaidi oli yako omuntu yambuza ku kuziikeruuke wa kisati iwe ni ogwa ruyiki nyoko ngwa ruyiki kulwani nolwani ngwa ruyi ngwiye onkole yoki kuliko omukazi kwabo nti ndikuja kugwa ruyi okonsule naye munkoti ogwa ruyiki ngwa ruyi kola ku kikuruyi. So basebo ne banyabo ebigambo bisatu byembe mutwale ekisooka abakulembeza ifa politicians zili kubakobera omusoga bwakwenda abakwenze bwakwenda wekubire mu ngalo mukole ekyayenda omusoga bwakukyawa bakukyayi nibo okola ebirungi ebyagaga tabibona omuze gw'okuzunza olugambo oluziramu maama onaba yali kwogera hajo dibale kye bali kukola bali mukola ki. We do not know how Kirunda Faruku and Babalanda met. We don't know. The two have a history of each other. Probably they have secrets of each other. Ebigambo byange. Kyomusobola okunkola ekyamakulu eno ekyamangu banakubana nkibasobola okukola kuloga irogo abayina esente Busogani ayina esente edipangisa omutemo wa masasati bakukube muzirayo bitimo bisolandiri byemusobola kwogera kuzunza lugambo bulimba yo kuno mulimu wenkola ekyo mbale mujjo kuuna yogera ni mukama bamugobe kumunzira mulimu gwenkola gwange wentambula nagwo kanada omulimu gwange guli mu mutwe na mu munwa the head and the mouth bino no mulimu gwange wenja we guba. You cannot blackmail me because I'm speaking from experience. Nali ku mulimu ku NBS radio omulamoji munange efero mulamoji Kenneth Rubogo yawandika ebalo gye bampa kopi ngaliko ba NBS radio mugobe muyanga Timutenga mulamoji munange ne yawandika baluwa yajua ba NBS yenkola ali kati bangobe
nze Mulamoji Mwine ayi nga bwe tujja ku kyalo osookera waibwe Epanyolo waide wange Buyuge bw'ova eno wansi osookera wange Buyuge wajje waibwe Epanyolo dada wange mwena ati ekika kya dada azala baba n'ekika kye he wrote a letter. I'm talking about the Basoga with I am just angry because I know I survived because if emirimu gino twagigula twasigala ku mirimu gino because of competence ola abalamu yakati bwenfiirwa muyanga bw'ava onfiirwa ki muyanga ono nga ali kunaaba mugoberera bayida kuniiga. That's what kept us at work. But Mulamoji wrote a letter to Musoga Yigemena Beta asking him to fire me Mulamoji from a job that he not helped me to get, from a job that he had no alternative to. We don't want to get there. Let the tensions calm down. Allow RDCs to do their job. Let RDCs use their brains to know where they pay their agency. Bebawe emirimu. Kabamane mu bwongo bwaibwe. Gaye basobola okujja okuwa ekitiibwa. Bwe mba ninze ngudi ninze ngamba era RDC. Nze mwembi mbawa ekitiibwa. Because everybody is equally important. Mire Babalanda is a minister. He's a privileged person among many Ugandans to be a minister. How many people are ministers like her? He's a minister. He deserves respect. Muntu wa Museveni yamukola mobilization. Mire Babalanda ran ONC. Yabus enerimu na myalo buti. The Babalandas who started it. They ran it. Bajuwa ekitiibwa bajuwa kuli buli omu alwana kuba ku ONC. Namyalo bwe yayida of course. Nti okwa nti namyalo abasinzeeku. Namyalo abasinze papa amatama. Yamano omulu yaga. Tieta tali diploko. Yagujja is grounded there. Kirunda Farouk kwensinga emyaka has been with the President Yoweri Kaguta Museveni for 16 years. Bakobera ebintu bye muli kubona. Mwidi obuzibu bwa mwami Museveni. Mumwidi nti muyekera mbega. Okulinaana Museveni emyaka 16 kali kukubona kumpi ono eddeire yaloba akusinwa. You deserve respect. Kyayenda ku Faruku mwene na akidi. Kyayenda ku Babalanda mwene na akidi. Twalinga mu bunke nkawo aho yo Taira. Mama Taira. Taida kuira. Yani is a president. Taida mbe oli suguli asura haramaini okuira kuwa minister mire code. Kine naino waba kuira baida kumukyusa. Omusadoro muyekera gwe mwogera ku gwe mwepankira ku. Wanani awa Museveni amagezi. Oba abalati empichide. Noza yamalaka eri abasuga abalinze okusanuka ke Babalanda team minister. Because they were sure that tali kuira. Bajja okusoma cabinet bati anga mire Babalanda alimu era minister ategalala ku presidency. Ndowooza n'omu ku batono abasoose okwira mu kifo ekyo. Muleke kanula maiso tinko kenwa mu Luwendo kyendiba kuba nilikyo. N'omu ku batono abasoose okufuga ekifo eky'emirundi Yaira. Number 1. Si ekyo kyeta okumuwa ekitiibwa. Kyokka omuwa ekitiibwa nga nimwena akyewa. Era nimwena amane nti obuyinza omukubire mu kifo ekyo tivene mu Basoga batamulimba nti ifo abanya nifo tumuwa ekifo. Akimuwa noole. So yena focus ebe kwolamu ekifo. Bana Basoga abengamba badizunza ba bloga ba mawule bani tibagaba bwa minister obwo. Nkoli betwaye tulirayinga kubonka tibakayize. Nibe wawo bwara disingwe bakati bana mulonde minti bakati ayaje mutu wo wundi. But Museveni is brighter than that. Bona tiyabawuliriza yaleka Babalanda awo. Kyeza nti Museveni mwene na hidrashi yaleka awo Babalanda. Kyeza nti Babalanda must respect Museveni. Babalanda must respect ebyo byakoze ni babisemo okumutuusa awo. Kyogera emboozi nga bwe muddi n'ekirunda baatuka ati ali kujja. Farouk Kirun Haji batuko ati kurundo tagonna aliko dia be sente da campaign aliko dia be da ba boda
ati kodi galio de yaibeda semanyi bado bandi bajuwa kali bo kukirinya road lero tayira ali kugolola musado kujochusa cabinet ebyakirunda teyabyogerako saka aliwo ku bantu bemubine nga bakola ni Mwami Museveni n'abawukaine naye n'abandi bamwefuulira baida bayogera ebi byenu baida ni mu opposition bwabanga omuntu abaye ni Museveni emyaka 16 yena asana okuweebwa ekitiibwa kyoyina okola kumubuuza oti awo olwire wootya yakola oba alwire lwa magezi oba alwirewo lwa buganzi iwe kasaakubera ekimulwisa nibwe liba irogo mukooti ndagaako omusawo owo okoze otya okulwa wano era nze Faruku umusinga emyaka kamala mwana muto waiddo wanakuze mubona I respect him era bwe mwagaana haji kwewo haji that's all ni kyenkoma muwe ekitiibwa kye because of that nankolera omukazeeka no I respect ye weko kibwe nkimuwambe wakuki so bansebo ndikwenda kubasaba ndasiga bukyayi mu Busoga Busoga ebise mu bintu bino ebikooye abantu abasiga obukyayi n'enkwe mu Busoga abandi baafwa abandi bali mu byobukulembeze baavwamu they retired from politics kyoka ekyakabiri nti abandi esiko ebasigayo obukyayi neyajje basiga mu yafa bakatambula nayo abakola enkwe baava mu byobufuzi bali mu byobufuzi baawumula enkwe de basiga dikatambula kaweefwe gwe tubaire ku ibanga lino lyona wakubona nti Busoga abasoga beena abali kumpulira n'emikwano gyaffe Abaganda abali eno batulumirwako bulijjo batubuuza naye abasoga mwabaaki mwe buli gwe basitulira gwe mulwanyisa buli gwe babawa gwe mukuba kiki ekyabatuukako what went wrong tikyampamire bwabuuza what went wrong naye tubadde tufunye omukisa nga tulikavarinze point ekyasinze okuba ey'obunkenke nnyo mu Busoga mu byobufuzi byayo ye yali wakati wa Kadaaga ne Anita Among tiimu maama tiimu mulamu buli yalina obusungu n'obulumi ku Kadaaga olwalaba Anita Among yaga nti era kale tunaawumulira wano ne mubaamu abali abagezigezi nga bannamuganza baga nti Kadaaga ne bwabeera mubi wa wano twogera olulimi lumu tetuva wano ife abandi twawodoka twawolongolala twawaayo twagolola tiweesiganga Museveni k'otambuza ebintu byo nga baatukoba bigambo wano oyo Anita wakuba isimu lyewe wamukagwa bwiti Museveni agigema bugebe ye Museveni gali akiidi bulungi nti Museveni buti akiidi bulungi nti oba obufuzi bwe byemerere mu Anita era ya Anita muyanga iwe ngoli kubona abona nakiro jako Anita muna mukazo yesa yena naso nali kwa masanyalaze wewe gemi Anita inda kujana muyanga muna tokola lunkulu weyu Anita betwe Anita twagwa kigwe twagwa twamagalo Musoga ine ebigo bibiri eriyo okugwa bakusitrat nani agwira situka tuje ayi waliwo okugwa akati agwire yamagala ogwa wamanya ngwa wena namagumba bayola omukono ke nga okuba ke okugwa nga twamagaire mama naigaga nga twamagaire dibona buti abasada bajja mpola bakumiko nati abana abalingirira mpola bajja bafukamiza baboine mama Rebeka iliawo mama otusasire mama bino twabimana ngandeka wena ndakundeka bulyawo mama mama otusasire twabimana yira mama weno idi baba ira mwansa imeka esabusibu azata finished chiba chiwoire muka okanagala gatambula musana mukuru wenze ibe byenenda musana mukuru akoti munama tomulinda mubanji jayo wenko ni munama mochidi bitibwe byaja nibiti agensasira bekiba kyetagisa osobola okubawo nga osobola okuba nibo batoboyine togire yali baawo baawo
Let us not sow confusion. Bana mutaleta confusion mu bantu. Obunanfuusi mu buleke. Mutakuteesa ku bye mutayiddi. Bino ebiri kubasoma byendi kola ati bwa RDC bantu bali ku bunkenkebbe. Ba RDC abo oli kubona bolowooza. Otakoti banona ba Faruku, otakoti banona ba Mire. Ba RDC abo ali ku abantu bwe baba baleta. Era babayiddi. Babayiddi buli muntu ayidde yamuleta. Omunwa gw'amaka ati maama nkwegayire nteerawo okwono baamubitamu. Era bona tibatwala buto nti kole so ti muyango ono mumpeere. Haya asaaniire. So banaaba nga timuli kusobola kuwulira kye tukoba. Tulida kuleeta bwino. Ekyokuvumagana President Museveni mwene yatukoba ku mulundi guno ati akooye. President Yoweri Kaguta Museveni has echoed, has warned yakati enough is enough. Ebyabakulembeza abavumagana n'avuma oli bimutamye. Nawula ne juzi jajja nalo isonga akiddamu. Proscovia yagandi ekimala kimala. Oba Museveni tomwagala gamba nti simwagala mu byave mu bukulembeze tomuvuma byenda tomuvuma mawuggwe. Enough is enough. Era njagala balabula mwenna. Nadaba nange benkola ku mikutu gino egy'amawulire, ku mikutu gino gye tulimu egy'emitimbagano babuloga mwabe busoga. Omukisa ogw'okuvuma abakulembeze Museveni has warned. Take his word. That man works akuleka warozo oti yabivuako yasituka. Why you see people are suffering now, abali mu opposition, babanyigiriza, babasibye biki. The man said enough is enough. Okuvuganya Museveni kitegeeza kuvuma abaana be. Kino kitabani kya Museveni. Kitabani kye kiyidira mu mwene. Wangali koti obwongo Museveni bwakozesa bwa mwana. Iwe na tuyidira boboza ile betagero oti niwe. Timuyidi ku bana baba bishop basiba mu walaji. Nga babo yali bishop oba pastor. Timuyidi ku bana baba haji ba maseka bene ke basiba mu walaji. So izo kuneni omuzairo l'omwana kati ekyana ki boba niwe nga bakobye kikyo. And you think udakati kino kitabani kya Museveni yena abeera nga kati kitabani kyange. Yena asirike busiki nga niwe mweno yenda kulwana nga bakyogere. Ngabakazi balwana ku mizigoloko bokati we twalira ogutwe. Omukazi yavuma mwana nga ogutwe. Amuvuma yamukola ki obanga iwe ku mizigo kuoli toyenda kuvuma mwana ogutwe. Owa Museveni ayenda omuvuma. Ni business y'okuvuma abantu yoneeweireko. Abali mu politics okwegula w'ekikula ekyo sowing confusion we shall not allow. If there are no senior citizens in Busoga, take me as a senior citizen. If Nabuiso is not there to talk, Muyanga Lutaya will talk. And that's what we believe in. Mujebula mojo efe mbone byaliyo. Twabuguma, twekyanga, twerega, twatabuka. Mwafya kati ekyalo kyabananyere. Kitaka idembe. Twayigayikana twabaleka. Ekali yako lenso Busoga nakati abala moji bajimule meisi. Ati baide wale kalakasa, baide bayomba bavumye nani. Twabaleka. Ebirungi mubikolanga bwebiri byajanga bwebiri. Nebi mubikolanga bwebikoze byajanga bwebiri. Gwe kikosisa na alumwa ati kino kinigiriza. Tosola koti omulamu ogine yakirese. This cannot continue. The time of campaigns is done. Campaign wokono n'abantu n'amayina gaibwe be. Buli muntu mu kitibwa kye mmemu muleke. Bondi mu mulimu gwe bube. Waleme kuwa politician wundi akozesa abantu bandi kuvuma mwine na kuono n'amayina gaibwe. Bananga abantu bakolera amayina gaibwe. Bible yakanti erinnya eddungi liringa zaabu. A good name is like gold. It's actually more precious than gold. A good name. Fwabantu tuzira bizimbe, tuzira makalina, tuzira mamotoka. Olina liina. Wakati Muyanga Lutaya wuyo nikulumbe wotuse basituka bali ngati nali gati nole. So bonditire ekyobo omazeewo.
ayo okubanga muyange eri nalivuga tiritandise iddo. It is a cultivation of pains, of challenges, of trials, of tribulations over the last 47 years. Kyatandise iddo. Abasoga bandidi biki byemutayidi byembiseemu. Gano makomera, muno kugwa bululu, bano bakazi kuyomba, gino misango mu kooti, gano mabanda, biki. But you remain solid. You are respected today because of what you have gone through. Mutayonona mayina g'abantu. Iwawulire kubera abamawulire baffe ab'ebusoga ba buloga. Entalo d'abakulu badivwemu babaleke. Iwawulire ko limu amagezi ko babakulu b'enkobye. Oti banange mutuyambe mwikayikane. Bemba mwine ensonga de mwediye muditwala munoni mukama gaimwe. Kuba tini foto abalonda ngoli babuuza ife maybe ngoli muzirawo we muli. Kinze bandimbuuza nti omuyambi wa president nani gwoba olonde. Naluba olonda y'omulamojo okumuleeta n'aleeta Faruku. Ndonzire nabalo nti mwana bwikoize twabobenga kumpi n'omukulu wankobera. Nti nguli wakati muyanga niwo botu we minister for the presidency. Na kanoniza buyende. Zemire nali mwidi. Kwina lita muntu wabula nti mbeizo ize kintu kino mbeizo ize. So titwidi bwe mwaida. Batwidi bantu abo ngeri gye bayidamu. We should have no role on how they go. Let us respect all of them. Let us caution them against divisions. Respect them against this kind of character that belittles others. Politicians from Busoga must live above standard. Lugambo lwe bazunza. Iwe toba hakuna magezi kumanya nti lugambo lwe bazunza nolwasula gundi. Abazunza ngo olugambo ewanani abandi bali era tobabona. Tosobola kumanya nti ono naboneka akolera mu lugambo ono era ewana kandi yasabayira akosi yetu naye naleese. Abazungu wakati only fool. Only a fool is beaten twice by a snake in the same hole. Omusiru yenka a fool. Omusirani gwe guyinza okuluma emirundi ebiri mu kifo kirala. Kamalize n'ekyo tiguno n'omugulu. Omusala gwakola ti musoto ogwo. Omusala gwe n'ogumbodi galala wera. Bana ni guno guboneka musala gwe you a fool. Oba musiru tikyetaaga kukobera tiwetaaga kwekebeza. Because we gukuba banange kiki neki musota bwe guba gunaakuluma omulundi ogw'oku tigukwagana ono gusose kwagana. Muje mugeye. Muje muogere. Stop splitting our people. Ndikuleeta bwino gwe ndikuyizaako. Atenda kumuleeta. You people are joking. Nze muyaga gwe muli kubonaga n'omumboneraga ebinenene ebinema bye mutayidi mbisobola. Era ebigambo byembako bye this I'm telling you byembako byona bye muli kuwulira. Yempandiikire mwami Museveni. Put it on record. I am writing to the President of the Republic of Uganda, General Retired Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi tibuhaburwa ng'amukobera nti baba abasoga bakoowu olw'enkaayana d'abantu b'otulondera era njamukolera bali kukaayana mukene nti gundi ni gundi bali kukaayana era amukobere nti munange olutalo tubanga mu buliido maama Kadaga koti bagemana na Muganza koti erulwawa bubuti bagemagana wabula olusituyike n'olwabano. Njamuwandiikira. I am going to write. Be sure I am going to write. And this Museveni, you know, here is a very, very civil leader. Nja kumuwandiikira. Tienda kusoloza abantu mbunkoba abataka abaide tuwandiike. Bona bawodoka ira. I'm not going to consult anybody. I am going to write to the President of the Republic of Uganda. Mutegeeze busoga bwefaanaine bukyatuva mu kalulu niyo yafaanana nga tukajamu mukobera bali kwawulayawula mu busoga
mukolera abalikola ebikunsu, mukolera abalizunza olugambo, mukolera abalitwetako olusundi eitako, abende otuleeta mu ntalo tetwavaamu kubanga tudikooye. Era ebbaluwa bw'enaagitwala tidaawo wejja kubita kubanga abaliyo kati onaabitaga Faruku tajja kubona bbaluwa yentwala. Ni minisita wa presidency tijja awandiikira president, njandiikira Museveni mutabani wa Kaguta Amos, so idda kubita nga bwebiri informally. I will deliver a letter to the president and highlight these issues. We are tired. Tudikooye. Mukuba abantu baimwe batereere. Mwaba balyamu abazunzaamu nga mubendamu obumamba. Mufune nga timwawire mu bantu. We cannot allow any leader again to create camps in Busoga, because we have lived with these camps over the last 40 years. We have seen how much they have costed us. We can no longer do the same thing again. Baagaza byemunjagaliza ku lwa Katonda n'ensi yange. Tobuuza nti ani? Nze Simon Muyanga Lutaaya.